Ochalaba okwanjula n'embaga. Etaka kulinya balikole mwe mumbwa. Sala balikole mwe mumbwa. Nunengako ne muzunga nze. Ne modaga. Pozine chala baby na yeso yimba. Zewe nkuso wanga nyimba we nyimba. Siba na mirembe bonyika. Bonyika. Ngwe bakutonda kwagale. Kwagale nze kwagale. Katine ka kwagale. Kwagale nze kwagale. Baby. Chira bikoni na kapesa. Olina kapesa. Olina kapesa yo. Kwe muliro nyiga kapesa. Onyiza kapesa. Zene pesa no. Olina kapesa. Olina kapesa. Olina kapesa yo. Kwe muliro Tata tukirize efumbe wetu balisoba soba efumbe naye nga lituuka gye liraga era bagambe era bonna tebajja kwogera tugenda kujjako babiri bokka nga buli omu ayogera eddakiika 2 z'eddakiika 4 omulungi bamugamba bitono era kale baddiya mube nga mukwata mu muzindaalo ogwo mu muzinde zinde yonna ono nabbumba nga ayagala nnyo aga ate awo mukigano kimwagula agamba ki yamuharaga mu lukigalo kina amuharagate ate omukonjo yakyagula omukwano Sharita banange tuyina essanyu okuba banaye femaani abafuna serebu nga gwe. You look so nice. Jeff agambye ngenda kukolera byonna byokubira ebiri best. Ono omuwala lwaki tetumuwa puroguramu ku Delta mukulu mukimu ng'ayogera bulungi omulala ekimuli kino kiriko karet tiwabibopawa Jeff omutambulira mu mutima omulimu nga musaayi ke kamuli kana akared kantu mwekugambe you're really welcome. Pegale kujja mu maka gaffe na mu family yaffe toyinga kufenga abefu owulire efumbe nange owulire efumbe naye omwana akuwaana n'akweramiza n'ab'ebijambiya naye yamuwadde omulimu mu ofiisi ye banna amazima wanvu nga tulina omukulu achado chibi kaga thanks okulaba sewo tuli ku mukolo gwa mukozi munaffe Sharita. Any message to her? Sharita, I'm happy for her. Era mwagaliza ebirungi ennyo. Sharita is a nice girl. Chala mukozi. She deserved Jeff. Era I know they'll make a good pair. Ebirungi ebyerere. Ekyokola kimanyi. Both of them know what to do and we wish them the best. No abategese omukolo mbebaza. It's a beautiful function, well decorated. Na buli kintu kyonna on point. Abogezi bonna tubeyanziza. Tweyanza nnyo omukulu Hachabe Mukibi Nkago eno nga ye general manager waffe ku Delta TV atubuzeko n'omwami gwali naye wano gye bali. Mwami Ssebwana. Kale nnyabo namugyebaleko. Nange nsanyusa okubeera ku mukolo guno olwaleero, omukolo ogubadde very colorful. Nebaza spirit mmwe abakozi ba
Delta TV gye mutaddemu okukolera munnamu omukolo ogufaananako bwe guti era nina essuubi nti mulaze solidarity ng'abakozi naffe omukolo gwe mutuwadde gubadde munyuvu bulungi ate n'omugole n'alabika okubeera ng'anyiridde nnyo n'omwagala omusajja n'olw'ensonga ekyo nga nze ng'omwami w'essaza ly'e Busiro mukolo mugukoleddwa mpulira essanyu nga ndaba omwana omu afunye mwana munne ate nga bakikoze mu mukwano mbaagaliza bufumbo bulungi obutebenkedde kubulimu n'abalongo kubanga nze ng'omwami wa Kabaka mbaagaliza balongo mu nteekateeka n'ey'emukolo mawanvu omuweereza wo ku ssaawa 11 nga kwetekako emikolo egy'enjawulo. Kongs, thank you dear. You look beautiful. Thank you mukwano. How do you feel? Mpulira bulungi nnyo ky'oba omanya mpulira bulungi nnyo era neebaza Katonda okuntuusa ku kino. How are you, Sebo? Ndi bulungi nyawe. Jeba. Owulira otya ng'ofunye omukyalo omulungi bw'ati? Mpulira essanyu Katonda atuusiza ku mukolo guno. Abadde mwesigwa gye tuli yatandika omulimu omulungi muffe ate atulaze nga mwesigwa okugumaliriza. Bulijjo obuuza abagole ebibuuzo bingi owulira otya ani akwambaza akaviiri ka makeup? She looks very beautiful nga w'omulaba. Yeah, ba Sharitas by the world be bankozeeko era ndi musanyufu nnyo nti bankozeeko bwe bati. Kibaka kiwayagala okuwa bafaani bo naddala abadde bakwagaliza line ekkula. Bafaani bange banaye beebale kunsabira mwebale nnyo mwebale ddala okunsabira. Ono ye dadi wange. Ye dadi wange era nga nyongero gamba omukyala yenna ali eyo nga weddemu essuubi nti togwamu ssuubi anytime ojja funa omuntu gwe mufaanagana embeera. Kayimba kikosobola omuyimbiramu nga naye wobutuyimbisa bulijjo leero taaniye. Amalawo Kakalidia Jasmine kemuweereza nenyongerako n'akamera ate ngenda mubagalira n'abamuzaala bajja kuba empapula kino ekintu ngenda kisosowaza aneerabiza n'abalala oli omwana. Any song to her, a love song omuweereza nga mukyalawo? Love song? Nga bungi nondi kukagula mba muzibe aka Silver Kyagulanyi. Tubagaliza obufumbo obulungi tubagaliza essanyu wamu ne ttiimu ya Delta TV fena tujaguza wamu nammwe. Kale nyabo kyali ku motoka yenene gy'olaba ogiregera ta waggulu obukiri gy'oli obaddayo ng'ovuga kidduka kye tuleese oba okiwa baaba yabakivuga oba ono muto we yabakivuga oba gwe okyevugira naye Jeff atuusizza mu bidde kakala lisabanga omwana muwanvu yafudde mu America ne Boston olwesaza erinsumbuye Massachusetts baani erinsumbuye erisaza kati omulenzi yadde yavuddeeyo era bw'atuuka wali taata kakkanako wansi agenda kukakkana ajja kukaobedo ng'agolokoka naye kaatuuli aligo bestman mukama wo kafungamire bwe oyimire taata oliba olaba ki abange tubakwireko mu ngalo abaana batubiribwekyewazi ssebo taata leesa omutwalo gwa pikipiki namba mukama fembe era taata bwe yamala okukwata omutwalo ngeza bugezeraga nti mwana olw'omutwalo gw'ompadde ogw'ekidduka kyesinalabako naye nga empapula nzirabye nzikiriza okuza abanga akkiriza asabire essaala ey'obuzadde baana bange nga buli omu mukama bwe yakukwasa munne njagala mugende mwangalire mu bufumbo muzaale mugaggawale bugagga tebukoma mufune ebisingawo ate bye mulina mutuuke mu myaka ng'ejjaffe nze nkyali myaka gino sifunangako ddi tuli bagumu ekikamu kiraba mukama abawe emikisa gyonna nze abakutteko ze taata waggwe mukama abawe emikisa okutendereza Yesu oli mwana wa Ndima. Tutambule mpola, tuseyeye mpola, tukwate mpola, kitugenda tumanyiyo. Nkwata mpola, ndisa mpola, nywesa mpola, kitugenda tumanyiyo. Better hold me, tovayo heta kuba nsobi, ukimanyi nene nsonyi, baby.
ebyo byokola baby byokola wembigata nembigata ndaba yegwe asanira ebyo byokola baby byokola wembigata nembigata ndaba yegwe asanira. You were meant to be with me, I was meant to be with you. Omukwano gwadala tegusanuka sebontunulira mu maaso. You take away my mawazo, you take my breath away. Better hold me, tomorrow hecha kuba nsobi ukimanye nene nsonyi baby. Ebyo byokola baby byokola wembigata nembigata ndaba yegwe asanira ebyo byokola baby byokola wembigata nembigata ndaba yegwe asanira. Twakulembedwa Bishop Musiye wedanga bwenkwanjulira era bwetususe naye kabusimba pida paka mukasolya ebino tusanzeyo bataata bakulira taata nsuluga muli baganda be ne batwaniza ne batubuza ebibuzo bingi nnyo ng'ekyeradde tekibuze kituufu kitange tubadde tuli eyo so omwana omulenzi ono ne bamusaba omutwalo ogugenda ebuwasa Jeff ne yeetulula paka lwe mujjukiza nti nedda omutwalo twaguleese Jeff nga yaleese Yamaha Piti mpya tata afune stage kwagiteeka buli weekend erete ya 3 abange tukubengala omutwalo tata agufunye era tata wetumaliriza piti eyo ne tugana tata tumuwadde omutwalo gwe namwe ne mubombala gwa musalamala takuwa gowa ne mutuwa emmwanyi ekitegeeza tata ne tukola kye twayitanga edda okutta omukago naye kati nga ntaba Luganda era Oluganda tulutanga omuganda bwe yakolanga omukago yasalanga ne kukundi ne musiigagana omusaayi naye olwazi n'endwadde ezajja ezakinyeenya mutwe kituufu taata tetusaze kundi ne tutabagana nammwe awo taata n'akyatula nti mwana wange Jeff nkuzadde nga Jeff afukamidde wansi ku ttaka nakino ki best maani naye olw'okuba taata ate afunye ekidduka nga kyamagulu 2 ewaffe eno gye tuli bakugande bwa mwana muganda ng'otambula n'osanga omusota n'ogamba taata ebikisa 9 ku 10 omusota gukubojja bw'ogamba nti maama omusota oguyita taata bwetumuwadde ekidduka kyamagulu 2 kitange kakkaali yajolaba waggulu awo maama omulungi ow'engabi abakulu ne basiima bali ku mmeeza eri tebamanyi oba wakawa baddewo emmotoka y'amaama lindako ntwala mpola yesu mulenzi kyegezaako okutegeeza kiwulire kyoyogerako gwoyogerako ye Hajat Hawa azaala abaana nze nga nze taata waabwe tumuwadde emmotoka olwekyo kinene mukuba engalo z'abengabi n'akalulu mulenzi gwe kirimu ekitali kinene emmotoka baziba bakyala naye Jeff n'agamba edda ono mukyala wange tujja kuba naye nga tulina emmotoka zetukozesa saagala taata avuge ng'agenda ku mulimu ku makya aleke maama yateeka okuba n'emmotoka sebo taata emmotoka eyo eri ku kaali ey'amaama abange mungeri engalo abengabi era ono n'asalawo festival kuba yalina kampuni ekola ku breakdown ne carriers n'agala ne kaali okujjidde emmotoka ffe ewaffe enkola eyaffe ne kaali okujjidde emmotoka mwongere engalo ez'amaanyi banabana nga banazaalika simanya munawo dereva atali busy lindako musisi oba yagikonyamu ne kaali okujjidde emmotoka bwe mujjako emmotoka kaali eddeyo ewaffe ematindi ekole emirimu mulenzi gwe tuula tutegedde wamize empeke z'essaawa 10 ampe ku mazzi
kakati Sharita mama Fina atudde wa omulenzi oyo obwedda amulengerera wala njagala omundeetereko wano maaso naye amanyi nti omulenzi oyo yazze Selector Ataka kubalina abasigane nabo tugende tubaleetera ebyalo. Lindako mukyalirayo ebirala mutuweeredde emmotoka kakali mulenzi nkubuulire osangiranga kugo wali osangiddeko golokoka yaako bwe babanga ddala okyalinayo byeweeraga nabyo byamu nze nja kukwaniriza. Baby byonna kwaiya baby byonna kwasinga ebintu byote byachama only perfect. Ogenda kunsola nenola bujonsaba ogenda kunsola nenola bujonsaba chomanya mala onzena zena mala wo chomanya mala onzena zena mala wo zene mwana wa mululu nemulavu nkolo mululu abamu bampita omulalu sikusaga sizungululu. Era nawe nkwebaza ogezezaako okulambika tudde ku mukama waffe Kamala byonna nga bwatulambika omukolo guno gutambule. Weewaawo ebirabo bino tuneeteekateeka mu maaso gye bujja nabyo byandizenga kawungeezi
gyo ku Lwokubiri ne bijja olwayo tuba tukosezza obudde butono naye ku lw'omukolo gwa Sharita kale akawaayiro kabadde tekannanywera nnyo taata Sharita we yajjidde teyawulidde Shari mame tumutonedde ekirabo kya mmotoka yiye eryawo ku lulwo abange tukubenga nga tosigadde ku ntebe tutuula nnyo nnyama Sharita gy'ota abadde mu nnyumba taata yatusalira omutwalo gwa pikipiki kituufu omutwalo gwa taata pikipiki yiri tugireese abange tukubenga ab'emmamba n'akalulu netugaa nti emmamba eno engeri gyebera ennyo mu ttosi naye nayo bwevaayo eba yeetaaga okunywa ku mata ne taata tuleese nti banyoke ku mata wewa sebo taata kkiriza nti maama ono omulungi oluusi abeera ne taata nga taata ayagala kulaba mawulire ku Delta ate maama agala kulaba kasabbuuni manya kasoopu obusoopu butabudde amaka kituufu paka taata ng'akutte rimoti ajasizza netugaa nti ekisowaani kino etatolofayino maama asigale kuno taata asigale kwiri badde awaka abange tukubengaliriza amaanyi naye gatana mwanyina bwe yali agabe n'afuna baasa n'afuna kanzu yeefa akuleetedde kanzu eno gy'onoyambala bwemunamutuse ku butumba obutukufu kati omuteresi ogira oteresa kuola ebyo ng'obimuteresa baasa nga tewagimuwati noleke kati bestimani kamukiyonjo oddemu enkoko esinga okulabika obulungi olwaleero ono Jeff bulijjo ayisa nkoko FC n'angamba I feel like chicken tonight tebagaba nkoko gye basibe magulu ogiyisa mayiti sumulule naye ate manya gwagikutte terina pampa okolera ensobi ojja kulya mapu ya Madagascar ku kanju efolabizibe tusange gwebo I feel like enkoikoi kati oli Uganda teri nkoikoi nkoko mukwebaza kamange mweja omulimu gwokoze olaba okuuma ggwanga naye Sharita omuyambi kulemya atya kyenvudde ndeeta enkoko eno era nga ndayira bw'ondikyalira mu Amerika bw'ononkyalira mu Uganda enkoko ojja kuyanga namba naye nkusaba nziramu okukusaba Sharita tomulyangamu enkoko endala ng'asaba taata mu nsawo eno ekkanzu agiggyemu ekkanzu agyambale kati ebyapa byonna byalina abisse mu nsawo eno abireete tubimutereke tugenda kukola bwetu bino ebyokunsi byakunsi tugenda kujjamu ekkanzu tuteekemu Bible tukiba bwe musomenga verses mwabenga si byapa abaana abasigadde obagabire byafu awangala ennyo beene tuyiwewo engalo ez'amaanyi tweyanze nnyo tweyanzeege imaamu w'ettwale lino naye waali kati Hajat mukubireko munga Hawa asazeewo ajje wano n'ow'ettwale amuweyo edduwa ey'amangu wano mmotoka y'okwo teekateeka yaawano maama takkirizibwa ate maama si yajja akiikiridde maama wali ku mmotoka Hajat Hawa yajja basabire mmotoka bagisabire buli wakukwata ku mwana omuto akuliraanye oli yambuza nti bembaliranye mukulu munnange konze mwesabire jangu wano buli wamusabira oba gwosabire ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد protocol ya mwemena buli omu situyinza gimalayo nagituukiriza tusaba kisonyiwo kwekyo tugamba nti observed no n'emirembe giwedde neginajja olw'ebirabo bingi byatuwa naddala ekyobulamu bwe tujjako obulamu tubaze n'ekirabo ekirala kikirabo ky'ezzadde bwe tuba ku ky'ezzadde tuba ku kirabo ekirala kikyomukisa okyalaba okwanjula n'embaga